Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Mulimu bassebo ne bannyabo. Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku kizinga Ebugaba Ssese. Ndi ku lusozi waggulu, lusozi kiwa mirembe. Awasibuka emirembe gyonna. Gyebaliko gyonna gye mutuusaako engalo. Bannaye mbaagala nnyo. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga. Olwaleero njagala tulabe ensonga ey'obutabaazi eno. Obutabaazi kyeki? Omutabaazi y'ani? Tugenda ne tweweerera ensozi. Ngenda kutabaala olusozi Walusi. Leero ngenda kutabaalira mu bizinga. Leero ngenda kutabaala olusozi Ttanda. Naye kiba kitegeeza ki? Ekyo kye njagadde tumanye. Tumala ebbanga ddene nga kituufu twefuula abatabaala naye ng'ekituufu bajjajjaffe be batabaala. Kale nga bwe tukoowa nabo batuuka ekiseera ne bakoowa. Nga beetaaga bawummuleko, beetaaga basanyukeko, beetaaga babeereko nga balina akalembereza, nga balina peace of mind, nga si kubakakaalukanya. Kale mu buufu obwo tutegeseewo omukolo ogw'okumanyagana ffenna bannamukutu gugenda kubeera wano ewaffe ekiwa mirembe Ebugaba Ssese. Mu mwezi gw'okusatu awo nga guggwako. Kale mwenna abandyagadde okwetaba ku mukolo ogwo, essimu eri 0700559591 okubako n'omanya ebisingako. Batasobole kugwetabako naye nga mwandyagadde okukola contribution kubanga ebeera recognized era mukuba ku ssimu y'emu eyo, eri ku WhatsApp, eri ku mobile money, buli kimu kiri taratibu. Sasa tuone shida hii ya batabaazi. Abatabaazi. Omutabaazi kyeki? Okutabaala kigambo kya Luganda ekitegeeza okulwana. Kitegeeza kulwana. Olutabaalo lwe lutalo. Abalwanyi gye baba balaze era abatabaazi be balwanyi ababeera mu lutalo olwo. Nazzikuno bajjajjaffe baatabaalanga okugaziya Obuganda n'okubukuuma. Era bajjajjaffe beetabanga mu nsonga zino olw'okuba nti omutabaazi yabanga amanyiddwa. Mutabaazi yabanga wa ttabbu, alya byokye, tabaako na kikye, tabaako waatuula, anti ali mu kutabaala. Alwana ava wanadda wali, ava wanadda wali ng'ate omuga nti ennimiro yiiyo nedda. Aba tasobola kukikola ekyo. Kyova olaba abantu abasinga obungi empewo bwe zibeera mu butabaazi, embeera zaffe ez'obulamu zitataagana. Embeera zaffe ez'obulamu zikola ki? Zitataagana. Kubanga kituufu ffe ng'abantu newankubadde twefuula mbu twagala okutabaala, okutabaala okwaffe kutono, okutabaala okusinga obunene kuli mu bajjajjaffe. Batabaala olw'ensonga ez'enjawulo. Gwe ng'omuntu ng'olumbiddwa bajjajjawo basobola okutabaala ekyo ekiba kikulumbye, ne bakitabaala ne bakisesebbula ne bakomawo. Kati gwe eno gy'oli kiki ky'oba olaba? Oloota oli mu ntalo olwana, oloota bakutwalaganya obatwalaganya, ebintu bwe bityo. Ozuukuka okooye, toyina maanyi, oluusi ne bye waloose nga wabyerabidde olw'akavuvuŋŋano akaabaddewo. Obwo buba butabaazi. Bajjajjaabo nga baali batabaazi ab'eggwanga, kiki ky'olaba? Era oloota otabaalira ggwanga lyo. Uganda bagirumbye, oli mu kulwana. Gw'ovuga ennyonyi kyonna ky'oli. Obuuka mu bbanga oli wa ttabbu. Genda okuzuukuka nga n'agagenda ku mulimu tokyagayina. Olwo bayita obutabaazi bw'abajjajjaffe. Mu mbeera zino ez'obutabaazi abantu bamanyi okubulwa appetite nga tayagala kulya. Lwaki? Kubanga abatabaazi tebalya mmere enfumbe, tebalina budde obwo, balya mmere njokye. Bw'aba mwogo aba mwokye, bw'agaba amatooke gaba mwokye, bw'aba lumonde aba mwokye, bw'eba ennyama eba njokye oba nkoko nga njokye. Abatabaazi balya byokye, banywa ku twenge, tebakirinaako buzibu. Kale embeera eyo ey'obutabaazi gye tuyitamu. Buganda nga Buganda teyali nnene nga bw'efaanana kati, yali ntonotono. Kale okubeera nti nga nnene bw'eti bajjajjaffe bajjanga batabaala. Kabaka yalangiriranga olutabaalo era abo abeewulira amaanyi gaabwe ng'era beetendese mu bintu eby'enjawulo baasitukanga ne bajja. Ab'amafumu n'engabo, ab'empiima, ab'ebitala, ebyokulwanyisa ebya buli ngeri. Ffe tuyina eggye wano linnantameggwa. Eri abaseka kati bagamba liririddawa.
ye banaye temuseka ejje weeriri owulidde kale amasaza ago agasinga bwabanga bwakabaka obwetengeredde era Buganda genda ng'ebutabaala ne buwangula ne bufuuka amasaza naye nga busigalamu obukulembeze bwabwo. Ekyo kifuula Buganda okubeera nga empire, nga kabaka abeera emperor, kati nga bali abakulembeze b'amasaza ago ag'enjawulo be babeera ba king, nga bw'olaba nti kati nga Kamuswaga Ekkooki liri alisaza lya Bunyolo era abo Banyolo ddala, naye olaba nti kati naye ali ku Buganda. Naye obwa Kamuswaga bwe busigalawo era ng'abutambuza ye mu ngeri ye ng'alipootinga eno ewa emperor who is the Ssaabasajja right now, ensonga ne ziba nga ziggwa bulungi. Okwawukanako n'amasaza amalala, Ssese teyatabaalwa mu ngeri eyo kubanga ffe twalina Kabaka Mukasa nga tulina n'abalwanyi ba Namige abaabeeranga mu bizinga by'e Ssese. Kale Ssese enkolagana yaayo wakati waayo ne Buganda kwali kukkaanya okw'omukago ogwa Nnamaddala era gwanyiinyiitira. Ekiseera kyatuuka nga gubasaza mu kabu Obwakabaka wa Buganda ne buddira balubaale b'e Ssese ne bubawa n'ettaka eyo ku lukalu. Bagamba naye Ssese wala musembere wano okumpimpi tusobole okuba nga ekintu kikwasaganya bulungi. Era awo mu ngeri eyo bwe twalabira ne Kabaka Mukasa ng'aweereddwa ettaka ly'e Lusiiti eryali likulemberwa Mutete. Omwami oyo Mutete, mwami wa Kabaka, nga yatwala ebyalo ebyo okwatuula Kabaka Mukasa. Kale entabaalo ezo nga zikolebwa bajjajjaffe baaziinangamu kye bazisuubiramu. Omwali entalo nga ziwedde mwabangamu eminyago mu ntabaalo, mwabangamu Kabaka ebintu bye yagabanga okusinziira ku kusiima. Abatabaazi abo yabawanga ettaka, n'abawa obwami, n'abawa abakyala, n'abatonera n'ebirabo ebirala bingi. Kale kyabanga kya ttendo okugenda mu lutabaalo. Ne bwe mba nze awantu we sisobole kugula ttaka lwaki sigenda mu lutabaalo ne nnwana. Katonda bw'ampandirako ab'eddusi ne nkomawo ne banneeweera ettaka mba sikoze butereevu mba nkoze. Kale mu budde buno obuzibu kiki naye? Obuzibu buva wa? Obuzibu bwe tulina mu nsonga y'okutabaala eno bubeera mu kuba nti ffe obuzibu businga kuva mu olulimi lwe tukozesa. Mwe musinga okuva obuzibu. Kubanga ffe ng'abantu kambabuulira amazima, okutabaala kwe tusobola okutabaala kwekwo n'okwata effumu lyo oba n'engabo yo ne weetooloolatooloolamu awo ne weegesesagessaamu nga bwe waali tabadde n'ofumitafumita ono n'ofumitafumita oli. Of course oba ofumita bbanga kubanga tewali aliwo, owulidde, n'ositula amaanyi g'abajjajja b'amatabaazi gakulwanirire. Kino ekintu kikola era omuntu asobola okugamba nti ngenze ku lusozi okutabaala, ngenze ku lusozi ntabaalemukko, nti ye ng'agenda eyo ng'ayambala kifundikwa kye, ng'akwata ffumu lye, ng'akuma kyoto kye, ng'atandika kukyetooloola, bw'atabaala, bw'asaba, bw'asitula amaanyi g'abajjajja be, bakama bange musituke mukwate effumu lino nga bwe mwalikwatanga, nga bwe mwatabaala gundi ne mutabaala gundi ne mutabaala abavuma ne mutabaala baani ne mubawangula. Bwe mba muntabaalira ekizibu kino ekinnuma, n'okikola okumala ennaku oba 3 oba 9 kusinziira mu kiti kyo mw'otambulira, ekintu ekyo kisitula amaanyi amatabaazi okujja gakuyambe mu buzibu bw'olina. Era tukikola n'omanya nti ogenda kukikola okuva enjuba lwegwa okutuusa mambya lwasala, n'otabaala ekiro kyonna ne weebaka emisana, n'otabaala ekiro ne weebaka emisana, ng'olya byokye, emmere eba njokye, tolya nfumbe mu budde obwo, n'omanya nti okoze ennaku zo ziweddeko, n'odda eka n'owummuza olutabaalo. Mukitegedde? Naye obuzibu buva wa? Obuzibu bw'abatabaazi
Obuzibu bw'abatabaazi buva wano bannaye kambasi. Omwana omulenzi asooka n'alangirira n'agamba nze kaakati ngenze kutabaala lusozi Ttanda. Tiye ngenze kutabaala lusozi Ttanda nti oba walusi yonna. Kaakati bw'amala okulangirira, jjukira amaanyi ago ge twogerako, it is a power center with sockets. Sockets, okay? Kati ffe tulina plaga zaffe ze twinsatinga muli mu sockets ne tusobola okugabana ku maanyi ago ne tutuusaayo message yaffe gye twagala nago ne gatuwa answers ze tukola ki? Ze twagala. At the moment you mention nti ngenda Ttanda kutabaala Ttanda, ab'e Ttanda baba bategedde dda nti ojja. Mukwano nga bakwetegekera. Ng'amafumu gavaayo, ng'ebyokulwanyisa byonna bikola ki? Bivaayo, by'olaba ne by'otolaba. Kakati ng'ogenda ng'otuuka Ttanda. Kati bw'otuuka Ttanda, jjukira ogenze kutabaala naye otutte effumu erya Kabaka Bulamu, otutte olubugo olw'okumubika, otutte endeku n'omwenge. Kati bw'otuuka wali n'abaliyo abatabaazi basooka ne bakutunuulira ne babuuza naye ono ali ku ki? Nti azze kutabaala, nti ekiki? Nti yalangirira dda nti ajja kutabaala, nti ye ajja kututabaala, nti ye. Kaakati bagenda okulaba nga weewombeeka ng'onaaba eddagala ng'agamba ayagadde tumutte ng'amaze okunaaba, nti ye. Ng'ajja ng'obikka ng'abuuza onambikkira ki? Nti alabika ayagala amala okkubika alyoka akutujja effumu. Kati okukakana nga gw'obikka yavuddewo dda ali steady, togenda mmubikkira waawo. Agenda okulaba ng'omuwa omwenge, nti ate omwenge gwaki? Omwenge ayagala otamiire alyoka akutujja effumu. Ekiki? Sijja gunywa. Kati nze eno gyendi ngenda okula akasimu, kiki munnaaye? Naalongo nti nina obuzibu. Kabaka buli lwemugabula omwenge tagunywa. Agunywe omutabaale nga walangirira dda nti ogenze mutabaala. Owulidde? Muba mukyali awo ng'omuwa effumu. Ng'omuwa effumu ng'agamba ayagadde ono nga mulungi. Ayagadde nkozesa lino effumu lye mba mutabaaza. Ng'akwata ffumu. Kati ng'olyoka oveeyo ng'odda ewaka ng'embeera etabuka. Kubanga jjukira mu butabaazi togenda kusitula lutabaalo lw'otojja kumalako nalwo. Oli gwe wagenza okutabaala omutankudde. Oba gwe otuuse eno weemoola bibyo naye ng'omutankudde walangiridde olutabaalo gy'ali. Abange twegendereze ennimi ze tukozesa, twegendereze ebigambo ne intentions deep inside us. Tulekerawo okumala gakola bukozi olw'okuba abantu bakola. Nalabye gundi akola nange kankole. No, kola ekintu ky'otegeera. Kola ekintu ky'otegeera. Kati olangiridde nti ogenda kutabaala walusi, yaatuule butuuzaazinga engalo. Obwo bwe busungu bwe mulaba obusituse mu nsozi ezo okutuuka n'okubanga ezimu zigenda zisaanawo. Si lwakuba nti emisamba tegisobola kulwanirira nsozi egyo, naye gikooya abantu. Enneeyisa yaffe gye bali bajjajjaffe, bye tukola nga tugenze gye bali. N'osanga omusambwa kati ng'ogwo gwa jjajjaffe Bulamu nga guli mu kiti ekitabaazi ekisingayo okuba eky'obukambwe, ensi eno kyetya. Ne gugamba nti kale nina ettambiro lyange liri Ttanda. Abamanyi ettambiro ndowooza mumanyi kye kitegeeza. Kiba kifo kya kuyira mu musaayi. Naye n'okituukamu essaawa eno nga buli kikolobero ky'omanyi ku nsi kuno kiri wali. Kiki kye mwagaza abasajja abo era kiki kye mwagala babalage? Obusungu nga buno bwe baatulaga wano mu COVID bwe mwagala okulabako naye nga butuukirira ssekinnoomu era nga buli gwe butuukirira bumala kumunnyonnyola nti ekindeese bye bikolobero bye mukola mu bifo byaffe. Nze nteesa bwe nti mutereeze olulimi. Togenda kutabaala lusozi kubanga ensozi ezo z'olaba tezikyukakyuka mu maanyi.
nga bwe zaali mu butonzi nakati bwe zikola ki bwe ziri g'oyinza okugenda ejjinja mawuuno n'osanga nga omwana waswa baamuwunuunira ejjijja lye naye tekitegeeza nti ate ye yakyuka mu mbeera asigala ali kyekimu. Kati mu mbeera eyo genda ng'ogenze kukiika mbuga. Kaŋŋende nkiika embuga. Kaŋŋende nkiika embuga nti ogenze wa Ttanda. Kaŋŋende nkiika embuga ogenze wa ti Walusi. Kaŋŋende nkiika embuga olaze wa nti Ddindo. Ng'ogenda kukiika mbuga ogenze kubalabako kubabuuzaako. Kati mu prosesi eyo obanyumize n'ebikutawaanya. Genda Ttanda ng'ogenze kukiika. Mukama wange nzize kukiika. Akiika embuga amanya ensonga. Eyeetuukidde tanywa matabangufu. Nange nzize Ssaalongo. Sijjidde awo ngalo nsa. Kuleetedde obugenyi. Ndeese olubugo luno nkubikkeko Ssaalongo. Empewo erekeraawo okukufuuwa. Nange erekeraawo okunfuuwa Mukama wange. Yonna yonna ebadde ejja n'entintimya mu bulamu bwange, mu mwoyo gwange, mu mutima gwange, mu birowoozo byange ne mu mubiri gwange. Yonna Mukama wange nsaba ekomaawo nga bwe nkubisse. Nange ombikkeko. Ombikke essanyu, ombikke emirembe. Ssaalongo nkuleetedde n'effumu liirino. So si kuntabaala. Amafumu gonna agabadde gantunuddemu okuva ebule n'ebweya eri abo be mmanyi ne be simanyi. Ogawummuze Ssaalongo. Ogawummulize mu lino eriryo. Era okwatenga effumu lino ng'ontabaalira birungi. Otabaale abalabe bange. Otabaale kino. Otabaale obwavu buno obunnuma bunveeko. Nkuleetedde ne ku kita ky'omwenge Mukama wange. Ky'onoonywangako ng'ontabaalira. Owulidde? Bane muluŋŋamya olulimi. Nabagamba guno omukutu tugenda kusomerako. Biki ebyo ebizze bitambula, ebiyitiŋŋana, bye tukola wakati mu kumanya ne mu butamanya, naye nga nsobi. Naye okukeera enkya n'olangirira nti ogenze kutabaala. Langirira nti ogenda kutabaala ssese. Ekisinga obunene kitandika waakalinnya eryato. Ennyanja yo n'efuukuuka. N'efuukuuka. Ebisigadde kuba kukubirira buki? Bukubirizi. Bannange totta ono nno muzzukulu. Naye ate yagambye ajja kuntabaala nedda. Olulimi lwatategeera bulungi naye si kyekikulu ekyo, si kyagenda okukola Mukama wange. Ajja kukola bya nsonga. Mukama wange saasira. Kale n'obeera awo ng'otambulira lwakuba nti waliwo abakubirira embeera osobole okutuuka. Kansubire nti ensonga eno mugitegedde bulungi era mugenda kutandika okugitereeza. Temuddamu kutabaala nsozi. Ensozi muzireeta obusungu. Muzireeta obusungu nazo ne zitandika ate okutukola ki? Okututabaala. Ne zitandika okututabaala era nga ziwa ensonga emu. Be bantankudde nze neebeerera wano sitambula. Naye bo bazze wano mbu bazze kuntabaala. Tandika okunninnyirira nga bwe basoggasogga amafumu gaabwe. Owulidde? Omuntu atabaala mu lusozi abeera atya? Gwe bagamba nti awo ye mutabaazi wa ku lusozi olwo. Ye muntu alwanirira olusozi olwo n'alulwanirira. Kati kambawo ekyokulabirako. Essaawa eno nze ndi eno Essese mu Bwakabaka Mukasa. Naye omuntu ayinza okubeerayo ku lukalu n'agamba Nnaalongo nina emergency nkwegayiridde Nnaalongo nkoze ntya? N'omugamba kakati kankulagirira embuga efaananako ng'eno eyange genda e Lusiiti Busaabala bakutwala e Lusiiti bagambe ngenda Lusiiti ku booda. Kaakati n'omanya nti ensonga ze zigenze kukolerwawo. Nabagamba nti obukulu bw'embuga ezo so si nti bajjajjaffe mwe basula naye ffe bwe tuba twagala okubalaba bwe tubasanga
awo mu kifo ekyo we tubasanga we tusisinkana. Kaakati essaawa eno eriyo omugagga eyagula ettaka eryo ery'erusiiti era ng'abo abaliwo abo gye muyita embuga ya Kabaka Mukasa bagobwawo era bali ku bunkenke. Nze naalibadde nkuba gudiikudde ne ŋŋamba nti kaba bagobeyo eyo musobole okujja eno, naye si buli omuntu ajja kusobola okujja eno. Ate okujja eno tebeera emergency situation, oba mukiraba embuga eyo etuyamba. Naye ffe ng'abantu abayambibwa mu mbuga eyo, kubanga mbabuulira mazima nti ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka, ne tukeera enkya ne tugamba tufulumye lisiti y'abantu bonna abaali bazze ne bafukamira erusiiti ne bafuna kye baagala. Bwe tuba tulina population y'abantu obukadde 30, bwe tujjako obukadde nga 4, katugeze nti bo baana, ne tusigaza obukadde 26, ojja kufundikira ng'olina obukadde 24 obw'abantu nga bonna bafukamiddeko mu kifo ekyo. Naye essaawa eno kiri mu kusaanyizibwawo, teri anyega. How selfish of you people! Mwe mwafukamirawo ne mufuna, naye temufudde na ku baana bammwe, bo balifukamirawa? Mulowooza biribeera bitya nga byonna bisaanyeewo? Bagenda kubakaabiza amaziga emagombe eyo nga tokyasobola kudda kubaako kyotereeza. Obadde mulamu tolina kyotereeza, mwe buli kiseera biba tebibakwatako. Kasita gwe wagenda n'ofuna kyokola ki? Kyoyagala. So ebisigadde tebikola ki? Tebikukwatako. No, biteekeddwa okukwatako. Seriously birina okukwatako. Olw'abaana abo b'ozadde, b'ensi banaagisanga efaanana etya? Lwaki oyagala ensi eno gitabangule? Lwaki oyagala eyonooneke? Lwaki togifuddeeko? Lwaki otunula nnyo mu nsawo yo okumanya nti mulimu akantu okakasa bagenda kukuziikanako? Ebintu ng'ebyo bye bitufuula abantu ab'amaanyi okubaako kye tulwanirira ne tugamba luno olusozi lwaffe tululwaniridde. Fine, tetulina bwe tugenda kwekubira ndoolu balutulekere free of charge, katwekuŋŋaanyeemu ssente olusozi olwo tulununule. Eri yenna ayagala oddutwala tumanye nti luli mu ngalo kati essaawa eno ezitagenda ddusaanyaawo. Ezibadde empuku zigenda kusigala nga mpuku nga tuzirabirira bulungi. Olubadde olusozi ddungu lya ttale, ettale lya ddungu ligenda kusigala bulungi nga kyekyo. Kati nze mbeewuunya mwe nga mulangirira kimu, butabaazi. Omutabaazi yalibadde oyo agenda ne yeegatta ku bantu abali erusiiti ne batandika okulwana olutalo olwo mu nnwana zonna. Oyo asobola okuvaayo enkya n'atunyumiza n'atugamba nti kambanyumize olutabaalo lw'erusiiti, ne tutuula ne tuwuliriza. Awo olwatuuka nga bajjajjange bansindika erusiiti ngende mu lutabaalo. Bw'otuuka erusiiti nasanga lusiiti ali ku njegoyo y'okusaanawo. N'okola otya? Ne nsooka nnoonyereza buli kimu ne nfuna information. N'okola otya? Ne ntandika okutambuza information eyo nga mutegeeza bannange bwe twali tutambula mu kintu kino. Ne mukola mutya? Ne tufunawo amagezi ku ngeri gye tusobola okwetaasaamu nga gali gatya. Ne tugamba nti ettaka lino liri wansi wa Mmengo, nti liri wansi wa Mmengo, nti ye Mmengo eyagala ki? Mmengo eyagala ssente. Mmengo eyagala ssente, nti ye tusobola okuzikuŋŋaanya nga wano erusiiti ne tuzibawa, nti ye nti oba nedda Mmengo teyagala ssente kubanga waliwo yagulirawo ddala nga byaliizi si bya ssente, nti ate nti kati tukoze tutya? Nti oyo gwe tusobola okugula ettaka lyaffe ne lituddira, nti kyetaagisa ki? Nti yalamudde ssente bwe ziti, nti ye kyetaagisa ki? Nti tukolewo akakiiko k'abantu bwe bati akagenda okulaba nga ssente zo tuzifuna era zikuŋŋaanyizibwa era ne ziweebwa bekikwatako era ettaka eryo ne linunulwa n'embuga n'eteekebwa mu management etegeerekeka. Kale ekyo bwe twakituukako ne kikolebwa buli kimu, ne tununula era bajjajja ne baleeta abantu baabwe abagenda okutambuza emirimu mu mbuga yaabwe
buli kimu ne kiteekebwa mu nkola. Kale kati essaawa eno embuga eri mirembe era tusuubirayo n'okukola embaga ey'okukwaniriza Kabaka Mukasa ng'akomyewo mu mbuga ye, okuddamu okulamula Buto nga tumaze omulaga nti mu butuufu tumwagala era tulwaniridde n'ekintu kyaffe tukikomezzaawo. Kofi munnaffe kulikayo mu lutabaalo, kulikirayo ddala. Ago mawulire malungi, weebale nnyo, weebalire ddala. Kale tufumbe ekijjulo eky'okwekulisa olw'olutabaalo olwo, kubanga munnange lubadde lw'amaanyi. Abadde osuulira ddala wali mu mbuga wansi ku jjinja nti ye ng'asula awo era ng'enkuba mubamu lweyitirira, ejjinja ne litonnya n'okutonnya, kakana nga tuli mu butiti tiye omukulu lwayitiddewo, tujugumira n'okujugumira obugere ne butunnyogoga, anti ajja nnyogoga. Oba mukitegeera, kansube nti ekifaananyi mukifunye. Oyo ye mutabaazi gwe bagamba nti gundi atabaala lusozi, gundi atabaalira gindi, alwanirira ekyo. Naye bino ebyokwewera mbu ngenze kutabaala lusozi, otuuka eyo mu kifo kyaggwe okulutabaala ate ddwo ne lukutabaala, ate n'osanga ng'embeera eyongedde kwonooneka buki bwonoonesi. Oba mukitegedde? Kansubire nti mukitegedde bulungi, kubanga ngezezaako kibannyonnyola mu nnyinnyonnyola zonna ze nsuubira nti zisobosa omuntu kati nga mmwe abali mu kiti kino mbamanyi mutegeera mangu era ekyo mukitegedde bulungi. Kale muteekeddwa okumanya nti nga naffe bwe tukoowola bajjajjaffe nga tulina obwetaavu, nabo mubaamu lwe baba batwetaaga, so si buli muntu nti ajja kgenda ettanda abikke bubisi aveeyo. Eriyo ajja okgenda ettanda nga waakulwana kutereeza mbuga eyo kugiggyamu kakiki oyo yenna nga gwe mulimu ogumututte. Mukitegedde? Kansube nti mukitegedde bulungi. Kale bannange, mwongere okusubscribinga, musharinge, mulikinge kintu kino kikube massively, twongere okuyiga tukole bye tutegeera. Okay? Tugambye ensozi tuzikendezeemu obusungu nga twewala okuzeewerera ebyo tuzeewerera mbu ngenda ku lutabaala ate nalwo ne lututabaala. Tugambe tugenda mu lusozi kukiika mbuga. Tugenda kukiika mbuga. Tibaagenze kukiika naye tebannadde eka, baagenze kiro. Tikampite lubaale nsamire, baagenze kukiika mbuga tebannadde eka, baagenze kiro. Mukitegedde? Embuga ogenda n'okiika. Ebigendererwa byo mu mutima gwo kikulu. Olulimi lw'okozesa kikulu. N'ebikolwa by'okola bikulu. Bw'otojja kgenda mu lusozi n'otandika oddukuba ebikonde n'ogamba nti ddwe olujja kusirika busirisi lukutunuulire. Kale akuume, atakuumira mpeera weewaawo. Mbalinze.